Parliament ak'ebyokwerinda kazzeemu okusisinkana abakulu okuva Ministry y'ebyokwerinda naddala ekitongole kya Uganda People's Defence Forces nga wano Ssaabaduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba abadde asuubira okulabikako mu kakiiko kano okwennyonnyolako ku bubaka bw'azaateekako mu kutugo ogwa X obuteeka ebyokwerinda bya bannansi abamu n'eggwanga lyonna mu katyabaga. And I've not given you, I give you a chance. Can I give a chance to another person? No, but you wabula ng'olukiiko lwakatandika ssentebe w'akakiiko kano Wilson Kajwenje atandise na kutegeeza ababaka nga bwe yakubiddwa essimu okuva ewa Speaker wa Parliament ng'amutegeeza nti General Muhoozi Kainerugaba tagenda kulabikako mu kakiiko kano ababaka kye babakanyizza nga bagamba lino libadde kkobaane lya kumubikkirira. Honorable Anita Annette Among spoke to me yesterday and informed me that the Ministry of Defence and Veterans Affairs wrote to her formally informing her of unavailability of the CDF. You want us to proceed without even telling us when he is coming here? At what stage he is interfacing with the committee? Are you shielding the CDF, Mr. Chairman? Ababaka era batabukidde ssentebe w'akakiiko kano bw'abategeezezza nti ensonga ze babadde bagenda okwogerako tezeetaagisa General Muhoozi kubeerawo ekibajje mu mbeera nga bagamba tebasobola kugenda mu maaso na nsonga z'amagye nga n'olunaku lukiiko luno lwe lwayabuka General Muhoozi yabavvoola n'atuuka n'okubayita obugologoosi. Threatening members of Parliament to arrest them, to intimidate them from doing its work. I think, Mr. Chairman, that one should be clarified before we continue to handle the issues of Ministry of Defence. The matters of X, I think, honorable colleagues and our visitors, today we are not finding X like mathematicians. Let us address matters of budget framework paper. Ababaka bakalambidde nga bagamba ebya Speaker okukubira ssentebe essimu tekigonjoola nsonga z'akakiiko era tebijjawo obwetaavu bwa CDF ekireeseewo okukubagana empawa. You are protecting the other side. I'm honest about that, Honorable Chair. Kindly, we can retreat before we can proceed. We kindly request, Honorable Chair, we first retreat. When is the CDF appearing before the committee? You've not raised that question. So why don't you let the minister answer? In clear terms. So, Honorable Sechiku, so why don't you let the minister answer? Then put it to him. He's busy enjoying his phone and for you are laboring on his behalf. So, Honorable Sechiku, agenda item number 4, presentation. Procedure, Chair. We have a motion. It would be procedurally right that we receive the presentation and then at the end we raise any other issue. Order, to be responded to by the ministry. Ssentebe alabye guligutyo kwe kusooka n'ayimiriza olukiiko luno okumala eddakiika eziwera era n'asooka agobawo abakungu kw'ossa ne bannamawulire. Before I make this ruling, which I'm certainly going to make and now, I request that you give us 5 minutes. Oluvannyuma lw'okwegeyamu ng'ababaka abatula ku kakiiko kano olukiiko luzzeemu era wano minisita ebyokwerinda Oboth awadde obweyamo nti mu bwangu ddala bakukola buli kisoboka okulaba nga General Muhoozi alabikako mu kakiiko kano yennyonnyoleko ng'omuntu ku bimwogerwako. The ministry and the UPDF that at appropriate time we shall find a way that we shall relay all these concerns to the CDF and have him interact with this committee. Ekizzeeko abakungu okuva minisitule y'ebyokwerinda kwe kutandika okwanja embalirira yaabwe n'okunnyonnyola engeri gye baasaasaanyaamu ensimbi mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde nga wano mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogw'ejja 2025-2026 beetaaga ssente eziri mu triliyoni 4 ez'okusasula n'okukola ku bintu eby'enjawulo. Financial year 25-26, the grand total will be 4.3 trillion shillings. 26-27, 4.4. 27-28, 5 trillion. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuze.